grade ya Ministry of Works taina signature ya Katumba Wamala tesobola kuyita kimotoka kijje kikola omulimu gwonna ku luguudo bweruti ne bweruti weewaawo. Wabula bwe batuuka ku ssaawa eya budget awajja nga ne byazo okusoma tabimanyi ajja buzinga agamba era kakati wano olwaliro mu kakiiko Ministry ya Works esabye omusimbi n'egamba enguudo ziri mu mbeera mbi eno budget tusoosowaza enguudo era Katumba Wamala agambye baagala tuliyoni zikisanvu mu kikaaga okusobola okukola ku nguudo era bwe tubadde mu palamenti Oweekitiibwa Katumba agambye bw'ati ya squeeze roads billions zikisanvu mu kikaaga squeeze bwezimala okugenda bwezitubwe pa ne baziyisa taddayo kumanya ssente weziyise wezitambudde taddayo weewaawo Katumba Wamala vaayo nchallenging bw'oba omanyi bwe zitambula wakola luguudo ki wagenda ku Katonga n'otugamba tukozeewo oluguudo luno lugenda kubeera temporary terugenda kuvaawo. Omugenzi ani? Omugenzi Sebagala ye yakyogera kaleero. Yagamba atugenda kukola ku wano oluguudo tugenda soka tutekewo wano oluguudo temporary dubeerewo temporary nga terugenda kuvaawo. Katumba Wamala buli walaga era wano ekatonga tukozeewo wano olutindo lwa miti emmotoka zibeerenga ziyitawo oluvannyuma tujja kubeera nga tukola oluguudo lw'omu bbanga nga bwe lusimbula Kampala luyitira mu bbanga paka Kabale okusobola okwewala katonga ono oluguudo luno tugenda dutandika mu myezi 2 okuva kati myaka emeka oluguudo lw'e Katonga walukola watusuubiza olw'omu bbanga kati kukaluma ne kaluma obuwumbi bwo bumaze okugwa kubanga era Katumba Wamala atugambye ekizibu ky'oluguudo anti akati beeringi zino beeringi eri wansi ziba zimuvi kati tusaana beeringi empya kati tugenda kukola oluguudo luno lulidde obuwumbi nga 8 obuwumbi buno 8 mu bbanga lya nnaku 7 okuva kati tugenda kukolera ddala oluguudo oluli temporary nga terugenda vaawo. Ate luli temporary kubanga luno luli permanent dwo lugenda vaawo naye tugenda kukolayo luli temporary nga ddo terugenda kuvaawo. Mbo Minister wa Works wabula Katumba Wamala abasajja bakwonoonedde ligase. Okimanyi gwe Minister asinga obukyafu mu Uganda? Okimanyi gwe Minister asinga enfuufu mu Uganda oliko enfuufu nga ne bukedde tuwagataliiko nfuufu? Okimanyi gwe worst minister mu Uganda bwe batandika okugira ba minister abakoze gwosemba yeri wansi kubatakoze? Okimanyi Katumba Wamala toyina kuyimirira mu bantu. Katumba Wamala nga twatandise toyina kuziika, toyina kusaba, toyina kutambula mu bantu, toyina kulabibwako mu kamera, tolina kulabikirako ddala oyina okubanga ensi tekulabako kubanga gwe mwana wa Uganda gwe yasooka okuzaala atalina makulu nga ate Uganda ekutadde mu bifo ebirina amakulu. Gwe mwana wa Uganda omubereberye atalina makulu atayambye Uganda nti just n'otuguudo obuguudo akaguudo olaba ne kafulayo ova kalike bakoze kali akasaana okutemawo era Nabbanja ne Museveni be babaddewo be bakulu. Naye omufuufu we gutunka ennyo bwe bati nga omufuufu era Ministry ya Works tesobodde kutuukiriza mirimu gyayo gyonna nga bayina okukola ekulibwa Katumba Wamala awo erinnya lyo lirabika. In fact Katumba Wamala toyina kulabikako mu kamera wantu wonna kubanga oli kikolimo eri Uganda, oli kikolimo eri famire yo. Okumanya oli kikolimo eri famire yo ne yali azze okutta gwe yatta mwana wo gwe wennyini n'ogamba kale senga nze nfudde omwana n'asigala oli kikolimo eri famire yo.
wakiriye Luusa Achenge atuletera pads ez'obukopo zo nozirabako ng'omwana yeeteekeyo tampeko ne muzigana buganyi ne mugamba nedda Achenge zayo tampeko zo onyweremu obuugi abaana baffe tebajja kuteekayo tampeko naye ng'ayiiyizayo n'ogamba omwana weerira abantu beerira mwazaala omwana Jeni Luusa Achenge mbwe abaana beeteekeyo jaaga naye bannange nammwe nno abantu beerira mukulike bebi lira mmwe muyina best minister mu Uganda 2025 mulina omwana agenda bateekayo ebidomola bya kapipa ng'omwana alina oluseke lulinga eriyo ya balamu gye yagambye mbweyo radio kolo eriyo ngena alina ekidomola kya kapipa atambula nakyo mulina omwana omuyiiya yaleese alternative police za pad kidomola kya kapipa abeerira mukulike bebi Museveni takola na muntu alina magezi abeerira mwebale kama bawo omukisa namu Maute tuina amendment gye twetaaga wulira ifo kumanya tetulina amendment gye twetaaga akalulu ka 226 akalulu ke kawempe kabadde nnomo era na 226 tumwagala bwe tutyo mawoleta amendment waliwe yakutuse okugulunga mwana wa nnyoko obanga muganda obanga mwana wo otulumirwa tuli baana ba nnyoko tuleke 226 abeere bwatyo ffe tumwagala bwe tutyo tetwagala amendment anti muli b'amaanyi Museveni w'amaanyi akalulu kasigale bwe kati aga amateeka bo bakole ekyo oba waliyo etteeka eribagamba okukola ebyo mujje mubikole neera temukwata ku constitution mukole nga bwe mubadde mukola mwe mugenderaawo tetwagala amendment naaka temuyina mulwadde ku kitanda temuyina kintu kyonna fe akalulu ako ketwagala akalulu kali nnomo akakalulu ketwagala temukwata kuteeka neeri ate mukole bye muyina okukola kyova olaba nalukoola talayira ffe tewali kintu kye tugenda kukola nga Museveni bw'asayininga nti nalukoola bamutadde mu gazeti agenda alayire tetulayira bw'agamba nti talayira nga tumugamba alina okulayira feyo ye gavumenti bwe tutofo bwe tuli mpaka nga tukatuuseeko ne tukasokoolayo ne tukaleeta ne tukagabanagabana obufwifwefu twabagamba tetulina kye tubegayira Museveni tetumwegayira kuva mu ntebe no Museveni tetumwegayira kulekayo byaba nayogera wano ne mugamba mbuno njogedde bubi Museveni akkirizibwa okukola byonna byawira byayagala okukola okulemera entebe Museveni akkirizibwa okukola byonna era te buli muntu yenna gwawira gwayagala okutta ne bwaba afande Katongole naye naffe tulina okukola byonna okumulaba nti nno tumujja ku ntebe Nalukoola alina okulayira bwe bamuteeka mu gazeti leero enkyango tugaana tajja kulayira naye nga bw'atannabagenda mu gazeti Nalukoola alina okulayira nkusiba Museveni bw'oba oli musajja gaana Nalukoola okulayira tumulayize mu palamenti teekawo abiri byabakama tetubeegayirira kubanga sente ze mukozesa si za nnyoko aga amateeka si gammwe bajjajjaffe baagayira omusaayi kati nga bwe mugambye nti temunnaba mu gazetinga Nalukoola alina okulayira ate bwe mumuteekamu leero tajja kulayira ffe tutera tutya nga tutambula ne Museveni ku peegi emu tekiriyo njagala mumuteeke mu gazeti leero enkya tumugaana okulayira Museveni kola byonna by'olina okukola wamma byonna bikole buli kyolaba ekikuyamba kubanga tugenda kukukwata otuule bw'oti ogambe byonna mbikoze naye abaana babadde balina kunkwata tetwagala ogambe senga oba naleeta jjaati bwe wajja nno naye Museveni olina amagezi mu ebyo ebipale mwajja ne mukola operation ne musalako ekitebe kya Nuupu
ne mutukakasa nga mukozesa omwogezi naye bannange omwogezi wa poliisi Kasajja gwe omwo wakulira omutwe gukulinga ogwakakalabanda kano kanaddalumu akayita abaana mu bisulo kakula bwe kati oyo omusajja kitumwa lusoka alinga naluddalumu alina akatwe ka kibajjo akakalabanda okamanya akofinze mu kisulo nga nsula wansi mba akakalabanda tekeefunya kazukusali waggulu omwo muwafaananira akakalabanda gwe musajja gwe kitumwa lusoke watugamba musanze ebintu ebimenya amateeka ku kitebe kya Nuupu nengamba nfudde bakutte mundu zaffe maama emundu z'omusajja bazikutte nga bwe bakwata ez'omwalu wanfudde lwaki temunnamukwata nze mbuuza naye NRM mwagala kutugamba nti Kyagulanyi abasinga amaanyi Felix Kulaije omwogezi wa poliisi mwatugamba mwakutte ebintu ebimenya amateeka ku kitebe kya Nuupu ne mubiwa bagashumba ne batandika bitambuza ku maleediyo konna bulijjo tubagamba NUP eyo kati mulaba kye bajje ku kitebe kya Nuupu abaana babadde bagenda wambe gwanga twasanzeyo ammunition of stores of UPDF ammunition of stores of kati nze mbuuza Kyagulanyi abalemeredde mumulemereddwa Museveni ife abenaale mutukwejjireko kubola bikosi kabusinisi binnyo omwana akulemye Museveni NRM Nuupu ekulemye ife NRM tukwejjireko ono omwana ffe tumwejjirewo oyinza otya okufuna ebintu ebimenya amateeka ku kitebe kya Nuupu n'otuuka essaawa zino nga omusango tegutambula toyina gwe waakutte Kyagulanyi tonnamukwata naye Museveni olina amagezi mu mutwe ulira Museveni kola byonna by'olina okukola ensi etegeere nti wali musiru okuva mu ntandikwa naye be wadiiringa nabo be bataakumanya mwatukakasa ne ŋŋamba bannange emmundu z'omusajja bazitutte bazikutte nfudde bannange emmundu baazitwala naye tebayinza na kunyega kati Museveni tuwagire gwe omunafu ati ono oba tuwagire ono agenda mu maaso n'okwewaana kino ekinene kyawanga kya gundi ekinene kyawanga kya Muzeeyi Kigongo kigambye abaana bagenda ne balaba abapoliisi ne babawa emitwalo ne babagamba mujje mutukube emigo mu kamera mujje mutukube emigo kati eyo ye poliisi ya Museveni nze mpagire Museveni eyo poliisi eyo yekikeeki egende enkwateko nga mpagira Museveni ate nga yeewagira Kyagulanyi Museveni olina problemu mu bintu by'omweyogeza omanyi mugende musinikasinika ebinnyo Museveni yiiya kyonna ky'osobola okuyiiya kikwokye wajja ki ku kibiina kya Nuupu ammunition ze wajjayo stores UPDF stores ziriwa lwaki omusango tegutambula Museveni tuviire ku NRM bwoba owulire ekulemye wano mwagenda ne mutema abantu ebijambiya Masaka ne mumala okutema abantu ebijambiya ne bafa n'okwata Seggirinya n'omuteeka munda n'otukakasa nti nno ye mutemu omusango mugumuggyeko omusango mugubaggyeko ne Seggirinya abantu baba ne Sowanyana abantu b'abantu baafa banaafuna ddi obwenkanya bo banaafuna batya obwenkanya mbuuza banaafuna batya obwenkanya abantu oli ku misaayi gy'abantu kuzannyira obwo obukalabanda bwo n'agaagagere kakati nno Museveni weewaawo bannayuganda Museveni agenda ate weewaawo Museveni agenda va ku ntebe kansirike nabaye bena Museveni tugenda kunyiya politics owa defiance owa democracy n'ow'ebyokulonda ffe twalonda tajja kulayira alekeyo Kawempe emitima gyagiteredde bulungi nnyo kuba kati balina omubaka Nalukoola atalayidde abeera mubaka nnyo okusinga Nabbanja eyalayira nga prime minister Kawempe eyina omubaka ali voko nnyo era ku nsonga zaabwe kati bagumu okusinga abeewa Nabbanja ebunyolo abali mu kampu Nalukoola atalayidde asinga ababaka abakiikirirwa omukyala simanyi oyo maama Bimyulo
atulanga Hajati Nuru Mpungu Hajati Nuru Mpungu yagala lero ono mwana namukola Hajati Nuru Mpungu omukyalo omukulu emyaka ejo obeera otya nga wagira Museveni kyogamba bwe weemyusa ne weemyusa n'obwongo Hajati Nuru Mpungu ku myaka ejo mpa y'ensonga bbiri zikuwagiza Museveni kyovola babuli bwengeze ekibi nkigeza kwa Hajati Nuru Mpungu mbuuza Speaker wa Parliament Kawempe erina omubaka atalayidde Nalukoola eri bulungi nnyo era ewulira bulungi nnyo okusinga constituency eyalonda Anita Among najja mu Parliament ne bamuwa n'obwa Speaker Nalukoola atalayidde asinga Speaker Among ne deputy we combined kati oba alayira oba talayira mwemwe Nalukoola mwana muto akyasobola okukiikira constituency ye emyaka 30 mu maaso emyaka 30 ng'ataago ntandise okugabala 226 nga sibaze 225 kati oba alayira oba talayira none of our business Museveni leeta akalulu tukukube leeta ebinnyo tukukube leeta ebinyindo tubikube leeta ebimwa tubikube leeta ebigatto tubikube leeta ebimundu tubikube gwe wonna wooyita jangu tukukube we are ready we wow leeta ennyonyi mu bbanga tukukube ebyebimwa ate tuli bamalirivu mwebaze Katonda lwa kintu ekyo His Excellency Kyagulanyi wewa omuyinza n'okukya leero nabagamba ekintu kino nkiddamu olunaku lugenda kukya ng'ali ku Namirembe Road toso atambula kutuuka wa Bakuli olunaku lugenda kukya ng'ali ekibuye tosobola genda wali najja nankumbi ngowe najja n'enkumbi tosobola kukkirira kibuye awo naye nga bw'omuyita ayitaba kyonna Museveni kyayagala okuleeta aleete ebimwa tubikube aleete ebinyindo tubikube aleete akalulu tumukube aleete ennyonyi tuzikube aleete ebimamba tubikube kakati nkugambye obusungu bw'emmamba n'ennyonyi nabiki Nalukoola tajja kulayira alekeyo Nalukoola mwana muto honorable Nalukoola honorable Nalukoola gwe Museveni tonya musaayi ffe tetufaayo Nalukoola talayira abireke ate abalayidde bakoze eki njagala ombulire Kadaga abadde mu Parliament owe-NRM ebbanga lyonna njagala tukompeya linge Kawempe etayina mubaka ne constituency ya Kadaga eriwo esinga eggunde wa Kadaga balina amazzi eggunde wa Kadaga balina amasanyalaze tukwate olukoba tupime okuva ku bbibiro ly'amasanyalaze okutuuka ewa Kadaga n'okuva ku bbibiro ly'amasanyalaze okutuuka ewa Nalukoola weewala ewa Nalukoola gaaka oba talayira alekeyo oba talayira alekeyo Kawempe ne Kamuli aliwo asinga nedda Museveni watematema abantu b'e Masaka notta omubaka Segirinya Mulamba naye nkuwula weewa otuteeka okufuna obwenkanya ate nno Nalukoola si wa kusaaga kubanga era alina okulayira Nalukoola ng'embaka omulondo wa Kawempe North asibye akakiiko k'ebyokulonda okwanguyirizaako kumulayiza ng'akyayokya atandika okuweereza abantu be Nalukoola abadde mu kusaba Juma ku muzikiti gwa ajja kuba omuntu ebinyi era ng'eno yeegatiddwako mu NRM ku yawangula Florida Nambi ne Muhammad Mutazindwa nga naye yavuganya mu kalulu kano Florida Nambi naye ekyokwekwasa nti emivuyo egyali mu kulonda kuno nga gikulemberwamu ebyokwerinda ajatta emikisa gye okuwangula nga kale ayagala okunoonyereza
omukulembeze kwe yalagira kwanguyizibweko emmeme eryoke emutebenkere katubira. Okusaala Juma ya leero ku muzikiti gwa Kawempe Embogo kugenza okutandika ng'abamu ku baavuganya mu kalulu ka Kawempe North nabo bakkalidde dda. Ne Sheikh Farida Nambe yakwatira NRM bendera kinene kya wangu Nalukoole yawuta akalulu ku lwannu kidobakiwongayo kyonna swale eno babuze kujeetika agikulembedde abadde Sheikh Muhammad Mugalu era ng'ono asinze kukubiriza abo Nalukoola be yawangula okwesiba ebimyu bagume bamuleka akulembere kuba abantu gwe baasalawo. Tetulina kyokusobola kugamba okujjako kuba n'abasiraamu bakwata omuggo n'abasiraamu balina omuggo guugwo. Kyokka ne Nalukoola amulabudde okuba omwana omuwulize akole ogw'okugatta bannakawempe abaatemu atemeddwamu edda akalulu akamuleese. Kawempe North constituency y'okutte erimu abantu babikibiri. Ekiti ekisooka kya ddiini, ekiti ekyokuli kya mawanga. Olw'okuba oli musiraamu ssebo bw'otagenda kutolonga bantu keesiya. Beeba ku bantu olina okukulembera, beeba ku bantu olina okutwala. Muhammad owulidde enjiri naye ye bugingo olutuuka ku kituuti atandikira ku basiraamu buli omu anyweze munne naye sebo tukuyozaayoza era tukwagaliza okwasaganya eddimu eryakuweereddwa oyo si yali owa DP saba Allah kulembere oyafuna buna mu lugendo lw'okutte Allah akuteremu obwangu akuteekeremu khayira zokka nsha. Kyokka bonsatule bavumiridde effujjo n'emivu y'ebyetobeka mu kalulu ako naddala nga likolebwa abajaasi ba UPDF n'akabinja ka JAT. Olw'enjega ey'amaanyi ennyo eyali mu kifo kino eyannemesa n'okutambula ku polling centers ezikoze ki ezisigadde twali wakati ne muzzukulu wange ono twetaaga okuyingira akalulu ka 2026 nga wabaddewo enkyukakyuka tuleme kuddamu kulaba owulire enkyukakyuka owulire bagakuleetera mu 7 amendment ya mu parliament bwajja naye ate era bwajja n'okusoomooza. Olumu bwe mba njogera ŋŋamba nti nfaanana ng'akasajja akampi akoolekedde okuwalampa olusozi oluwanvu ennyo. Farida Nambi yeewuunyizza nti effujjo eryakolebwa e Kawempe lyatuuka ne ku bannamawulire kitawa abaali bazze okulondoola obulondoozi ebyali bigenda mu maaso. Ono atubuulidde nti akavuyo kasinga kubeera ye waalondera. Nga maliriza Museveni ne byabakama mbawadde enswera 2 buli omu z'enswera 4 emu emuteeke mu gazeeti endala temuteeka mu gazeeti. Museveni nkwadde enswera 2 ne byabakama enswera 2 ayina okugenda mu gazeeti ayina okulayira talina kugenda mu gazeeti talina kulayira. Kati enswera emu mugirabye tajja kulayira eyokubiri ajja kulayira tajja kulayira wonna tetufiirwa. Museveni aba ayagala atukoleyo ekintu mbu kituluma byonna tekuliiko kituluma. Nalukoola ayinza okulembera constituency ye emyaka 3 okuva kati tetulina kimugoba naye nkukakasa Museveni bw'oba oli musajja mugaana okulayiza mugaana omwana oyo okulayira. Bw'oba owulira olina amaanyi ng'oli musajja nnyo ng'owulira okyazitowa mu mpale ogezze mu mpale bw'oba owulira ng'ozitoye empale nga zikyanywedde ng'owulira zizitoye tomuteekamu tomukkiriza okulayira. Nabagamba wano jjajja wa Jaaka yagambanga Jaaka bw'oba owulira ng'ogezze mu mpale va wano. Museveni bw'oba owulira ng'okyawera mu mpale nga pampa bw'ogiwulira owulira nga si magundi ge gagirimu ng'owulira okyazitowa bulungi mu mpale agaana okulayira. Bw'oba owulira ng'empale zo zikyawera bulungi ng'oli musajja talayira. Tewali kye tukusaba ffe omulembe gwaffe tegulina kye gukusaba.
bw'owulira ng'omulembe gw'oli muto kyagusobola don't amend ne bw'ona amendinga ne bw'ona obireeta mu mateeka ffe tugenda nga bwe tulina okugenda gweweerawo tukumenya ekibegabega tukuyiwa eviivi tewali kye tukusaba tewali kye tukwegayiriramu ate ebyaffe bye twagala tubyagala byonna nga bwe tubirowoozaako bwe tubinonayo birambalamba tobaako kyotuwa gwe galawo ne kufulu z'owulira z'oyagala oba kufulu jaati oba kufulu baaki oba kufulu gwe teekako kufulu z'oyagala but we are coming ate tubyagala ate tujja bitwala wiiwawo tewali kye tukusaba gwomanyi bwe tutuuka mu kisenge ekyo naye bw'oba owulira ng'empale zo zikyawera nga bwe weekwatako bwoti owulira Museveni bw'oba owulira ng'okyatumbiiza ng'okyasobola okutumbiiza talayira naye bw'oba omanyi nti nno bw'oba omanyi nti bw'ogenda okufuka weefukira njala bwoti tokyasobola kutumbiiza dduka ekijja nkubuulidde bw'oba omanyi ofuka ku njala awo oli nga enjala zo nga bw'ofuka omusulo ogufukawo ku njala tosobola guteeka mita 7 mu maaso dduka kubanga ekyo kyekikulaga nti oli musajja bw'oba omanyi totumbiiza dduka njagala mbyogere mu lulimi lwennyini nnyini luli lwennyini Museveni tugenda kukumala appetite y'ebyobufuzi tugenda kunya appetite y'ebyobufuzi ebya violence leeta violence kola violence yonna gy'oyagala okukola nga bwe wagikola mu ggulu nga bwe wagikola eruweero wagikola mu mulembe gwe tutaaliwo nedda gikole sio era mbo todawa mwe bamuwanga Kivumbi ffe twagala ekintu kimu kujjako Museveni temutubulira alternative police gamu temutubulira budget bukyanga mu juzi minister wa Herese bamuganya okutuuka mu ddwaliro lyerubowa lyataddemu sente empitirivu nga mutunyumizaga agabozi muwanga Kivumbi twagala kuwulira kintu eki Museveni avuddeko atya totuwa myoga totuwa sente totuwa mmere totuwa kintu kyonna Museveni avuddeko atya tumanyira wano bulijjo mutuyita bakusaaga mama Mukama Katonda wa Ibrahimu ne Isaka ne Yakobo jangu okosomesa oyigize batabani bonna bawalabu ekigambo kyo kibe kiramu kigwe ku ttaka eddungi kibale ebibala n'ebibala byakyo bibeerewo mu Kristo Yesu omwana Katonda ayinza bena tusabye abantu bonna ne bagamba nti amiina era Mukama oluvannyuma lw'okubuulira abalala nange nneme okuba atasaanira in Jesus' name amen. Now tusoose mu Baluumi Baluumi 8:28 era tumanyi nti eri abo abaagala Katonda era abaayitibwa ng'okuteesa kwe bwe kuli ebintu byonna ebibakolera wamu olw'obulungi era nga tumanyi nti eri abo bonna abaagala Katonda era abatya Katonda ebintu byonna bye tubiyitamu olw'obulungi tubiyitamu lwakugasa mulaba embeera gye tulimu Museveni gy'atutaddemu kitukoze bubi okubanga abasinga obunene obungi tukirabanga okulemerwa tukirabanga ekizibu ekinene ekiri mu ggwanga naye nga Mukama atuwadde opportunity okulaga obusobozi bwaffe mu mbeera efaanana bweti. His Excellency Kyagulanyi yali muyimbi ng'alina abayimbi baali nabo nga beetwala eyo mu byabwe bali mu mpaka simanyi gundi yaguze emotoka waliwo omusajja yabeeranga ku WBS nga tetumumanya ajjira mu audio nga Struck Baby yamukubira essimu ku Late Night Show yes with the Struck Baby on Late Night Show banenga utitujja kwebaka Late Night Show Miles Rwamiti agenda kutubulira ani asinge emotoka enene hello Miles Rwamiti teka kote wamani asinge emotoka enene ani asinga wama ku Bodwine Chameleon ne era kakati nembuza Miles yani onabikola ebye nagamba era kakati kubanga Kyagulanyi oyo golaba alina investments naye in terms of cash Chameleon amusingako kuba Chameleon wabatambula abera ne briefcase ebera mu $, eziri wakati wa $2 ku $5 kakati atono banenga Miles Rwamiti abetuwa Miles agenda okuva wawo ne waddawo Semakula soda w'abakyala nze mbadde mu bintu bye Uganda we banga liwera nange simanyi lwaki nali mbigoberera
Semakula soda wabachala halo banange tubulye wamma kakati wamma ateba naba Eagles mayinja yabasinga naye ne Lutaaya no mugagga nnyo lwakuba teyeraga Lutaaya kata misa Semakula ye ayinvestinga nnyo agabuzi ulira naye bonna kati bwoba oyogera ku Kyagulanyi ozaako erinnya lya Kyagulanyi we lisooka bwe vwi addako Museveni bali balagawa mu mbeera yali mu ggwanga Uganda ng'enzikiza ekutte Kyagulanyi yakozesa omukisa ogwo n'alaba opportunity mu mbeera nga buli omu adduse bannaddiini badduse bannabyabufuzi badduse bonna batuyamu olukwe mu mbeera enzibu eyo bamuligita emigo naye najja n'agwa mu eyo gaapu kati olwaleero abaali bamugoba bakongojja kati bw'oba oyogera ku Bebe Cool olumaliriza Bebe Cool ozzawo Sky Soldier namulabye ne Sky Soldier Bebe Cool ne Sky Soldier babadde awo Sky Soldier ne Bebe Cool babadde awo Sky Soldier kati Bebe Cool ajja ate okudiscussingibwa ne Sky Soldier Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine olwaleero ayogedde naye oluvannyuma lw'okwogera ekyo Museveni agambiddewo tewali kukola wano eggaali tezijja kukkirizibwa ate Bebe Cool tumulabyeko ne Sky Soldier ku woteeri emu babadde awo nga balina emicomo gya gundi ze balya babadidde nga bali emicomo mu kisiibo muno Bayibuli egambye bitutukako olw'okugasa ebintu Museveni byatuyisaamu biriwo kutugasa according to the Bible kubanga opportunities ze nga waliwo dictator ataagula Uganda wabula Uganda etakaba n'okufuna emirembe naye yeetaaga abantu abayingira mu gapo okwaŋŋanga dictator nga Katonda atuwadde chance twaŋŋange dictator osooka olabe Mukama bw'akuwa chance byonna bye wali osuubidde ogenda bijja osenga oyimira mu maaso ga dictator oyo nkugambye tewakyaliwo ttooko yenna yonna okujjako era ng'oyogera ku byemabega n'ogamba ebiseera ebyo baali ne bakamiriyoni awo ng'akyali ne bakamiriyoni awo nga tannayingira bino byalimu era buli alina kyayoga bw'aba mukompeyalinga eri abyogera luli nga tannaba kufuuka kino kyali kati yafuuka ki nedda kati yafuuka ki yeemyusa nedda mumbulire yeemyusa nti luli bwe yali nga tannaba kwemyusa yeemyusa teyeemyusa yafuuka ki ekyo nawe kyoba ofuuka ekyo kyennyini ekyo waliwo omwana omu gwe navuganga naye bodaboda yaŋŋambye banaye gwe wire nalabye lumbuye nga gundi nalabye lumbuye ng'akwogerako si bulumbuye yakwogeddeko nemubuuza okakasa lumbuye yagambye eki nti lumbuye yagambye comrade ASP neŋŋamba banaye tufudde ye banaye mmwe mukimanyi naye banaye Mukama atuwadde opportunities ziri wano zitootogana okimanyi senga wabaawo eggulire oli n'agamba nti olwaleero ASP agambye bwati ne bwati ng'ategeeza ASP wa poliisi mwenna musigala mumumanyi nti nnaayogedde ku nze okimanyi nti ekigambo ASP kirimu useful ku nze than a police office e Uganda okimanyi buli oyogera ASP n'okomaawo buli muntu yenna abeera amanyi oyo mutabani wa Katongole kati oba Tikyalumbi yayogedde ku ASP ng'ali ku poliisi yawa oba mwaluwa omwana yaŋŋambye wire wafuuka kikati kunze kiki Lumbuye yakwogeddeko Lumbuye yadde ayogera ku nsonga z'ebusoga n'agamba comrade ASP nategereddewo ddala yeggwe Lumbuye akumanyi kunze nange simanyi Lumbuye amanyi olaba naye nze ngenda joga aba bodaboda mwansiba ebijegere ku bisiteegi byammwe mbusijjawo omusaabaze leero mbalina muddangamu ne munsiba ebijegere nakugambye kati mu parking yaffe ya Bible and Politics ne bweba weekend tewali apaakingawo mmotoka kuba essaawa yonna nsobola okujja nensanga nga waliwo agipaakinzeewo nasooka funa parking nga sinayiga mmotoka parking reserved for MD kiwakana gwanga simanyi givuga naye parking weeri MD CEO
gwe bwoba owakana tewakyali kuddamu munnamawulire yenna ku interviewinga Olivia Katende weewaawo. Omusaga ne CEO ate mukambwe. Kabushenga yatambulanga bwatu ku compound n'ayitawo buyisi bwati. Bale njabba kola Kabushenga bye yatukola mu New Vision. Kabushenga ng'ayitamu n'owulira okubeerawo nga kulinga okw'omwoyo omutukuvu. Ngoyizo kugamba Katonda yazze. Bannange mmanyi MD bwe yeeyisa nalaba omusajja Kabushenga yayina ekitiibwa bannange ensi eno nzibu. Bannange ensi eno nzibu. Kabushenga naye emmotoka ye ne mugiraba mu parking. Ngendo bibakola bannaye nga nzisi. Anyway, Bible egambye byonna biriwo olw'okugasa. Mwe tuve mu kibozibozo tuleka mu kigambo kya Katonda. 29 kubanga bwe yamanya edda era yabaawula da okufaananyizibwa n'engeri y'omwana we abeerenga omubereberye mu booluganda abangi. Kati kambabulire mwenna abali mu struggle ino Bible egambye Mukama yabaawula dda nga bwe yajawula omutabani we okusooka n'abaawulako nga bwe yayawula mu kusooka. Nga bwe yayawulako Yesu muna nagamba olwo omutabani Bible egamba oyo yamufuula omuggulanda agenda okukulira abangi abali emabega w'oyo. Ffenna abali mu struggle ng'owulira struggle ekusuza teweebase oli mulonde wa struggle already. Mukama yakwawulako dda mu biro ebifaanana bwe biti. Mu nzikiza eyo bye mulabanga Museveni by'abakola ebinene nnyo ebingi ennyo ebitasoboka Mukama yakwawulako omwaŋŋange. Twaba kubaawo abayimiridde okwaŋŋanga Museveni twandibadde tukakasa nti Museveni tusobola omukuba akalulu ate n'agamba mbu tebajja kulayira. Senga tewabaddewo bayimiridde ne bawaayo amagulu n'emigongo negimenyeka twandibadde tuwangula ennyonyi n'emmamba ezabadde ekawempe. Ffe mulyoke tutandika okutya mbu Museveni w'amaanyi nnyo osimanyi mukambwe nnyo osimanyi biki bye tumusuuziza tetubimusuuziza golowooza yabadde. Bible egambye byonna bikola olw'okugasa kuba Mukama yatwawulako mu biro ebifaanana bwe biti. Asatu era be yayawula edda abo era yabayita era be yayita yabawa abo era obutuukirivu era be yawa obutuukirivu yabawa abo era ekitiibwa. Be yayawulako yammala obbaawulako n'abateeka wali ebbali n'abawa obutuukirivu n'abawa n'ekitiibwa. Jo nalabyeko session ya parliament nga bwe yabadde nga Ssenyonyi ali ku podium ayogera Oluzungu nga naye ekitiibwa kiri ku Ssenyonyi. Bannange ekitiibwa kiri ku Ssenyonyi naye alina amasannyalaze. Ssenyonyi aliko ekitiibwa ne Rubongoya bafutu soja abaana balina ebitiibwa. Nenengera Mpuuga baakabencha nga ali eri Ssenyonyi ayogera Oluzungu nga Mpuuga ali eri baakabencha asumagira n'okusumagira mu parliament. Mpuuga nga leri yenna atangala bwati nga yenna atangala alinga akabwa akasibe ku ggaali. Mpuuga yenna ali Bible egambye bwakwawulako n'akuteeka wali n'akuwa obutuukirivu n'akuwa n'ekitiibwa. Mu Uganda mpaamu omuntu alina ekitiibwa nga tali mu struggle ng'oggyeko Ssaabasajja Kabaka. Jjako Ssaabasajja Kabaka mu muteeke wali ye ali mu kiti kikye yekka. Bakabaka baffe bo mubagjeeko. Mpaayo omuntu omulala mu Uganda alina ekitiibwa nga tali mu struggle. Mpaayo omuntu omulala omu alina ekitiibwa mu Uganda nga tali mu struggle mu mpaani. Gamulengejja. Olaba ne Gamulengejja takyalina kitiibwa. Juzi omusajja yakaabye Lugoloobi, Minisita Lugoloobi yagambye yiba naye. Omusajja nakola erinnya lyange n'obwegendereza ntakabanye. Mazima ddala abasajja bano bayiye erinnya lyange ku bubaati ne boonoona erinnya lyange ku bubaati. Lugoloobi akaaba ekitiibwa kye kyayika mpaayo omuntu omu
alina ekitiibwa e Uganda okusinga Futu Soja. Saga tukayane mpaayo saga tugende eri waggulu mpaayo e Uganda omuntu omwe alina ekitiibwa ekisinga ekya General Gaddafi mumpe. Nkukubira olwaleero essimu nkugambe nti ngenda kusindikira ba Futu Soja basatu ekewuwo olabe bwoneetala. Bana ngenda batuuzaawa mama ngenda bafumbira wabangambye abaana bakyagulanye bajja mama abaana bajja banayisina sukaali mu mukebe mama mu mukebe temuliimu sukaali bannange mu sukaali temuliimu mukebe abaana ngenda batuuzaawo ennyumba ng'eddugala abangambye ba Futu Soja bajja. Mpaayo omuntu omwe alina ekitiibwa mu Uganda okusinga Futu Soja. Mbagambye bino ebintu mubijje musabaza religious leader ki mumpe yani Sheikh Chiti Futu Soja faza chibi abo bonna ba Futu Soja bali eno temubateeka eri. Wano waliwo omuntu nemmala nkugamba nti Damulira agenda kujewuwo oggalawo n'odduka emisinde negamba nti jeno Damulira ajjawuwo oggalawo ewuwo n'odduka n'ogenda. Yes please. Pakistani no? No. No, this Pakistani. No. This side no? Kale wali Pakistani. Bible egambye akuwa obutukuvu n'akuwa n'ekitiibwa. Tiimu ya Mpuuga yalwana nnyo okuteekako Honorable Ssennyonyi enguzi. Bannange kyagaana kubanga Bible egambye Mukama yamuteekako dde ekitiibwa n'obutukuvu. Bapangapanga ogusango ne bapangapanga agagambo ne bapangapanga agantuntu ne bakiteekawo ne kitambula ne Ssennyonyi kyagaana kubanga already Mukama yasooka muteekako obutukuvu na kitiibwa. Kale tunayogera tutya ku ebyo. Katonda wabeera ku lwaffe mulabe waffe ani 32. Kati twogere tutya ku ebyo nga Katonda ali ku saidi yaffe. Bw'abeera ku saidi yaffe omulabe waffe yani n'ennyonyi ziba tezitusobola. Nga tulina Katonda wano nga gwoyina jaati olina ennyonyi olina emmamba olina ba RDC ku motoka tekuli namba olina ba minister ku saidi eyo olina emiggo olina waya nga ffe tulina Katonda omulabe waffe yani. Nze mbabuuza bwe muba temulina Katonda Museveni mwamuwanguza akyekawempe. Kati totuule eyo n'ogaana okwenyigira mu opportunity eno opportunity nene nnyo eri buli munnayuganda okujja okwenyigiramu togenda kusigala kyekimu weewaawo. Nkugambye wa boda yangambye wiri okimanyi gwe Lumbuye yakwogeddeko ne mubuuza okakasa. Lumbuye yagambye ki? Lumbuye yagambye comrade ASP yegwe ba ASP be Uganda bonna mu poliisi bonna mbasinga obunene. Bonna ngo bagase n'obayite Namboole bonna nga bali ku ddaala eri lya ASP no batuuze Namboole n'enzira wano nzekka n'oleeta n'ogamba nti ASP yagambye n'ogamba booti ASP baweereddwa ssente miliyoni 10 okusaanyawo NUP era ASP ayogedde n'agamba nga bwazikutteko NUP ewedde. Oyinza olaba ebifaananyi byange bwe bitambula. Oyo Munyarwanda twamumanya komani nanze namumanya oyo Munyarwanda oyo omwana nze namumanyirawo ngera tajja nga babadde bagamba ba ASP ba poliisi. Nzogu ASP omubwendi ekyo kigambo ASP buli muntu akiwulira obwongo busooka kumuleetera mutabani wa Katongole. Mama nga lwaki seewaana gomanyi gye nava. Gwanda bako mu bijaketi bya bode ebiyulise. Kati ngongo lwaliro Lumbu yanjogerako olowooza gwe Lumbu yayogera ku gundi ku buli muntu. Wamma katugende wano mu Danieli. Wulira ekizibu
ekiri e Uganda. Ekizibu ekiri e Uganda ekizibu ekiri e Uganda kiri kino. Daniel Mukaaga. Daniel Sura Mukaaga obudde bugenze Bible egamba bwe. Ebintu ebyaliwo ku Daniel weebiri leero. Abantu bangi baagaana basalawo okusinza Nebukadduneeza nga batyo basula mu mpuku y'empologoma. Ne basinza esi Nebukadduneeza kabaka Daliyo. Essula y'omukaaga. Daliyo yalaba nga kirungi okukuza mu bwakabaka ab'amasaza 120 abali buno Daliyo obudde bugenze. Daliyo yali kabaka ne bayise etteeka nga omuntu atamusinza wa kusuulibwa mu bunnya bw'empologoma. Abantu bonna ne bafukamira ne bamusinza okujjako Daniel ogu ye yatestinga Katonda we ne bamusula mu bunnya bw'empologoma n'avaayo nga mulamu. Olwaleero abasumba ne bannaddiini kye bava batambulira mu lukugunyu lwa Museveni batya basuula mu mpologoma eziri mu drone. Abalamuzi kye bava bagaana okusala emisango mu butuufu bwagyo batya basuula mu mpologoma eziri mu drone. Ebyo mmawu byali mu kulumiriza mbu Electoral Commission mbu teyakola kyerina kukola etya gisuula mu mpologoma eziri mu drone. Obunnya bw'empologoma we buli ku mulembe gwa Museveni y'ensonga lwaki Parliament ekola bya kisiru buli omu akola Museveni kyayagala kuba ayina empologoma gy'anaakusuula. Naye waliwo abaana abatambulidde mu mafuta ga Daniel abagenze mu bunnya bw'empologoma ne bavaayo nga balamu. Kati bw'okisoma n'okirekayo eri mu Daniel eyali mu bunnya bw'empologoma buli tekikukolera makulu. Olwaleero Daliyo waali obunnya bw'empologoma we buli n'ab'okusuulamu we bali naye era n'abagaanyo we bali. Genda osome Daniel chapter 6 yonna ogisome bulungi ojja kakasanga Bible begambye byonna bye tuyitamu n'ebitutuukako olw'okugasa. Museveni awaganyadde ffe tufunemu. Nkugambye kati senga His Excellency teyayimira mu biseera ebifaanana bwe bityo. Senga kyekiriwo yagambye mukole eggaali kitegeeza ffenna tuteereddewo opportunity buli omu azimba akole kyalina okukola mu chance eno tugikozese. Mukama abawo omukisa. Webale nnyo Katonda wa Ibrahim ne Isaka ne Yakobo tukwebaza olunaku lwaleero Mukama tukwebaza olw'ekigambo kye ekitukuvu tukwebaziza Mukama. Nsaba ebyawandiikibwa bino abantu bano bagende babisome oyongere obisomesa omwoyo mutukuvu gwe musomesa w'abasomesa somesa ebigambo bino mu makulu gaabyo mu mafuta gaabyo ne mu buyinza bwabyo mu linnya lya Yesu tubitegeere bitujje ku mutendero ogumu tugende ku mutendero omulala mu linnya lya Kristo Yesu omwana Katonda ayinza byonna. Mukama nsabidde abalwadde basinkane nsabidde abatalina mirimu waliwo abali mu diaspora banoonya mirimu batambuza applications bateekayo buli kimu babatambuza ne Mukama buli atalina mulimu muwo omulimu abalwadde bawonye ababanjibwa Mukama basasule be babanja nabo n'ababanja nabo basasulwe mu linnya lya Yesu. Buli omu nga bwakwetaaga bw'oba omusisinkana mu Kristo Yesu Katonda ayinza byonna tusabye abantu bonna ne bagamba nti amiina. Mukama abawe omukisa tujja kusisinkana enkya Mukama bw'anaaba yagadde muddemu amaanyi mugumu omwoyo mukozese opportunity gye tulina tugikozese tetujja kusigala kyekimu. Tewali kye tugenda kwegayirira tewali kye tusaba buli kye twagala tujja kirwanira bulwanizi buli kye tulwaniridde tukifunye buli kye twagadde okujjayo tukijjeeyo. Ekyo kyokka kye tunaasobola okujjayo kye tujja okujjayo kyokka kye tutasobola kujjayo kye tutajja kujjayo. Mukama abawe omukisa mubeere bulungi. Sigadde nze SPS Mubire Bible and Politics tusinkane enkya Mukama bw'anaaba yagadde mubeere bulungi mweraba. Esayi